Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Allah ishti watumwebaza achatuwadde obuwangazi tumusaba okusasana ebyengera ku mbaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Nam olwaleero tugenda kusoma ku kyebayita maddul iwadi. Ndaba Sheikh gyaleese olwaleero. Nagamba kino ekitabo kituyambako nnyo okubeera nga mwana wattu tuyiga okusoma Qur'an ey'ekitiibwa. Okitegedde? Kakati tugenda kusoma ku maddul iwadi. Maddu al-iwadi efaanana etya eyo maddu? Bw'osisinkana tanwin ku nkomyokero y'ekigambo eza fathataine, ntegereka nga maaso waliyo alifu eno, kitegeeza nti tanwin eno ogenda kugifiirwa mu kifo ky'ogamba nti abadan. Abadan ogambe nti abada abada. Naam, kati eno maddu gyogenda okuteeka wano egenda ku replacinga tanwini eno. Okitegedde? Loosi gyoba okoze ey'okufiirwa tanwini eno esasulibwe alifu eno. Ntegereka? That's what tujita maddul iwadi. Okitegedde? Maddu esasula okufiirwa kwa tanwini eno. Ntegereka? Ekola ta'wid. Okitegedde? Ekiikirira tanwini eno. Ntegereka? Kati buli wosanga fathatain at the end of the word nga maaso waliwo ki alifu, kiba kitegeeza nti ogenda kukyusa mu kifo ky'ogamba nti abadan ogambe nti abada. Okitegedde? Wazna, so si waznan ate ogenda kweyimira. Buli woba ogenda okuyimirira nga waliwo ekyefaanyiriza kino tanwin ne alifu ng'oyimirira. Ntegereka? Ng'oyimirira ogikyusa nefuka alifu okusasula ki tanwini eno eyitibwa maddu al-iwadi. Akwate, eyitibwa etya? Maddu al-iwadi. Maddu esasula okufiirwa kwa tanwini eno. Ntegereka? Ekiikirira. So this alif replaces the loss of this tanwin. Ntegereka? So it compensates the loss of this what? Of this tanwin. Wakategede? So that's what tujita maddul iwadi. Wakategede? So tugamba nti yawmal qiyamati wazna. Two counts. Wazna wazna yawmal qiyamati wazna. Wakategede? So si waznan wal adiyati dhabha dhabha wal adiyati dhabha. Wakategede? fal mudiyati qadha فالموديات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. Okitegedde? Tuba eno maddu nam eno alif yatukawunsi tugambye nti ekiikirira tanwini zino. Ntegereka? Ogenda kukola ki? Ogenda kuyimirira. But when it comes to the ta marubutatu eno ta yakola ki ezinga nam ngoyimirira ogifuula ha yatujja kiraba insha Allah maasawo
ogifula ha yachi ya skuni. Gwebanga ta enzinge ekikyala ngoyimirira ogifula ha ya skuni n'ogiyimirirako. But when it comes to tanwin, eno ntegereka eno yo ogifula alifu ya 2 counts. Ibade abadan nefuka abada. Okitegedde? Dabiha, qadha, wazna, subha. هكذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.